teweerabira education mwe tujja knowledge oba amagezi mu kusoma mwe tujja amagezi naye amagezi ago it's just potential power togezangako nobeera ng'oli musomi student wa house of wealth nokeera nobeera n'ekirowoozo nti knowledge is power togeza bali abalala abatasoma zino podcast baleke bo bagambe nti knowledge is power. Knowledge is potential power. Kuba amagezi obugezi okukubeera mu mutwe n'otagakozesa obeera watusaze lose esooka kuba mu akafaananyi tuli mu nnyumba ennyumba ekutta omuliro tuli mu nnyumba ennyumba ekutta omuliro nga gwe omanyi oluggi we luli naye n'osirika bwoti abantu ne batomera ebisenge n'otabuulira bantu oluggi we bali ffenna ne tujjira mu nnyumba obadde ne knowledge naye olw'okuba togitadde mu application tefuuse power. Nakugamba ne bw'olitambula gujja kukola gugwo gwakutambula oba tolina transport tujja mubawa togenda kusanga asomesanga nze ekyo tebajja kukikuwa mukama ekyo takigabye mukama takigabye afubye okulaba waliyo omusajja ajja osomesa ng'ayambala galubindi za tinti waggulu azaala abaana abatuma amamotoka diguli ayidezi okitegedde kati nze bwe mbikugamba ng'onootinga ng'ossa mu nkola bwe tusomesa oba ondabye ku BBF na Haji ne tusomesa n'ogamba bugambi wabula abasajja abo ababiri nandiyagadde obasisinkanaka omusajja oyo omusajja asomesa n'otassa mu nkola oba olemeseza your knowledge to be power eba esigadde mu potential power esigadde eti ku minzaani erinda launching okitegeera